Ho. Gwe Alan. Omwana yampa 20M. Tiyazimpa like mulundi gumu like once. Nena ine ebizibu mu mabanja g'abaana. Nangamba Momo ndabe bigenda mawulire ebiri maaso mawulire. Oli okay? Ne mugamba ndi okay nga omanyi kwegumya nga celebu wabeera. Yes, basa waba. Superstar Natya danger. Nangamba please totya. Ne lwakyalo ne mugamba bide byange tojja bisobola. Nangamba chichi ne mugamba amabanja gantwala. Nangamba amabanja gammeka. By then when I insigazayo nga like 60M by then. Ne musindikira went list. Omusajja nanga Momo ngenda kusasulira ka abantu abo. Bana 5M. Nasoka nasindikeza asoka. Nenkiriyalinga. Nasindika endala nenkiriyalinga. Nasindika endala kugambye waliwo olunaku lwacha nasindikira 15 million. Olunaku lumu. Nasindika 5. Ngangaba Momo mbade sina usene nga omanya mutalaga ha Momo tukoze tutya. Nga bantu ala bantu tene ne ku police. Nimungana ko uli bantu tene ku police. Nangamba cheche nangamba mbade masina usene but let me see what I can do for you. Nagenda nangamba bani abakusibe nongamba bali abantu basatu. Nimungaseze bagala ngi I don't have it now. Nangamba Momo tukoze tutya nanga ne kale misi. Nangamba banje sene meka konze 15M. Nangamba kandabe chokulya. Nagenda nava ku simu. Nagenda kula sinika $1,500,000. Momo check the message. Endo kwelanga 5M. Nezijjayo. Ezo ne bazijjako olononze ne mukadukulu. Ne bawo omwana. Mani aga Momo kati chichi basobola okukuta kwezo konze baganye. Nanga tukoze chakandabe. Nadamu nataka ko 5M. Ningamba no this can't be true. Netuzijjako nangamba kati wasigadde bamikakonzo omu. Nangamba kande nazi sindike saza na 12 ezoregulu. Nangamaze Momo sagaliza muntu komera kubanga omuntu akwagalize komera bakwagaliza ntaana. You can imagine such a person. Katonda wota toinawo omuyita tomulaba nganako nga simulaba nganako obula nona kwenda mulakolere nali mukomera soka nangale kandabe ku video obaddala yegwe Momo konze yinze nandaba naguma ningandaba nagamba okay wesirikire chembadde njagala kyokko confirming yampa sent omwana nenga never ever mention my name ne cannot okuwobuta mentioninga kuba kati ali mu industry Momo eno shobe tuba tugitandise yambozi y'abamikwano era sheno mujajira banga buli wiki kubanga twagala tuletewe ekintu ti bonalaba omuntu gotuba tugaseko wano wokusatu ngoma oyo mukwano gwaffe naye nga anyumya ku mikwano emikwano gino mirungi ate kambabulire ala ne bokolera abantu ebirungi abantu 10 ebirungi 9 ne batasiima Katonda so blessinga n'omuntu omu nakavaringa eriyo nalina pain wali gye bakuyisizaamu n'obutasiima bwabwe kwe Momo nina emikwano aba bakyala ngayo mbagambye wana Jane Hasi ezo mundu zange mmenye mu nsi muno kati nze nina waliwo omukwano gwange bamuyita Fiona ali Sweden nimba ne mukwano gwange Sarah oyo ali Dubai nimba ne mukwano gwange Belinda oyo Belinda ateye namusazi oli natukwalotse ko ne kusa nga tosaga mukwano gwe kikuluma ngo gamba now I'm too much nsuse ono ndabika kansabiriza nsuse ndongane kati nsuse ge mazima kino kisuse naye nga yakulaga tekinnasukka ye mukwano gwange she's that kind of person asokubire simnaga Momo today is a weekend nagamba oyagala kulya kachi bambi yes nagamba Momo manyi nze mbadde ndowoozezaamu waligenzeko ku speak resort n'olyako ku lunch nakutera kaataano naga ne tondyaza amanya ndaganga olye emmere ku speak tondyaza amanya because I want to see you happy nagamba you've been through a lot okitegeera obadde mu bizibu bingi obadde so depressed kuga bintu bikusumbuye nnyo now you need to refresh your mind nagamba kati kola boti go here nakubuza kati olagawa bobo ina jogendo traveling nagamba okay kati njagala kolereyo kano omuntu watogo mmanyi nze mukwano gwange oyo babbako iPhone yange uje nine nafuna accident iPhone yange ne in fact yagwa mwala ku northern mukwano gwange yakimanya ngamba ne Momo manyi
ngenda kufunira iPhone 14. I was like, what? Mukwano gwange omuwala okundowoleza ekintu bwekityo. Mulandi gambye iPhone eba yagudde tufune akasimu k'emitwalo 5 obobeera nako, you know, but a friend asobola okulowoleza ekinene era namugamba kale bambi omanja. Namugamba omanja simanyi kye ndikusasula kubanga she has everything. Ibenda tomulanga aguze Range Rover naye 2023 model. Omwana omuwala. Auntie Belinda akasente yakwatiza mu ddala. Katonda yakwata ebintu nabiwa omwana oli. Twali tukola naye akuterefayina. Terefayina gwe waliwo Katonda wayinza okublessinga nga tosobola nga you cannot even explain it. Kubanga emyaka gye era tuli mu same age. Kati wabanga asobola kubanga akoze investments ze. She's living a life kugamba gye twali ebirooto bye. Kubanga ku myaka gye nga yenkana nafasi okubeera ne Range Rover 2023 model. Do you know what it means? Ngate yajegulidde sigamba nti mwami nenga naye agamba kanchekolera, you understand. So abantu batombagala nnyo nagamba mu kati nayo mai tukole kino osiga tuwera n'emikwane kubulire Momo. Waliwo omwami omulala mujjukidde. Omwami ali London yesijja mwogera manya. Yangamba nga SB4 yagenda Dubai, Ibra n'agenda. Ne Faruku Faruku yali atambudde ensi ekyawo. Nangamba naye gwe mutabani yansabe enamba yange ku Instagram. Nankubira nga ayomba. Gwe mutabani bakuloga. Ngana efani ankubira essimu nambuuza bandoga. Nga bambi alaba totambu. Nangamba gwe nkuzalo oli mutabani wange. Banno nga batambula. Ng'okola bulungi nawe gwe tolinayo mikwano yadde tolina mukwano yadde asobola kusponsoring otambule. Bambi ngali concerned. Nenzikakkana mu mutima. Osoka n'onyiga but then you so. Namunyonya ne mga taata. Ondaba tebinnaba nkyayiiya. Nangamba genda eri. Temudda messages abantu ku mikutu jammwe. Abantu abaagala obayamba gye bali, abantu abaagala gye bali. Ng'omuzadde nga mpulira eddoboozi ya muzadde yankubira ku voice call ku WhatsApp. Nemugamba wadu nangamba noonya mangu. Wow. Dubai. Wow. Noonya agenda okuresivinga akutwala na biki ombuulire. Yes, sponsoring a trip yon. Kati mandi awo nga womanyi Katonda. Naleeta omwami bambi omwami oyo yadde ebintu byamutagalako. Oyo Michael Mukalazi wa Mukalazi. Oh yes. Michael najja nangamba Alani njagala nkulete Dubai ngenda kukola ku ticket visa biki na byonna ne shopping yo nkutipping nkwene ka tip ngo oddayo kole business konze kale nange ne mukwene mugamba daddy omanyi bannange sente eno namugamba daddy kakati nafunya ntwala na buli kimu teyaninda kumalayo story. How much? Yangamba meka namugamba anti meka bwoti mbadde nkyali ku shift newe mva ku shift ngenda kusindikira sente. Wow. Mbandi awo bo nezituulako Meka ezo wanji tata kati ne wana oli gwe nagambye ali mu America naye nampa gwe nayingira Dubai oyo nga nkyayogerebwako ng'oli ngeze kuleka ewaka nina rent naleka nsasudde emyezi 2 nga omanyi Dubai nalulayo ddala omulundi ogwasooka nagende Dubai nemalayo kumpi weeks 3. Really? Hey, nkugambye abaali baŋŋambye nti genda ojoge mwana gwe bulijjo kye tukwagaliza. Nze sente ze nakola ku YouTube nga ndi Dubai zaali mpitirivu ku YouTube kubanga kyalinga essaala y'abantu abakwagala. Nalaba abantu zikongs abantu bambi abatwagaliza babayo, however n'ababi babayo naye abatwagaliza babayo ate abantu bebwere balina something special about them nti baagaliza. Abantu beru bano baagaliza. I don't know. Wawo otuukeyo waliwo ekikyukamu kubanga abantu beyo baagaliza nnyunyunyu. Nze abantu beyo omuntu omulaba abananga owulira nakulowooza nga tomusabye nako. Bambi waliwo omukyala yambulako simanyi na gye yabulira. Baali bamuyita Jackie naye Jackie bw'olaba sheeno n'omwami wo Nsamba. It was a couple. Bankubira
ne baŋŋamba Allan noonya woyagala okugula ettaka otubulire sente ze bagambye tukuweeko ojja kweyongerezaako. Wow. Bannange ne nnoonya awantu mba n'akamala ofunaawo ŋŋenda bakubira simayina gye baabulira naye nga bambi they were serious. Ettaka sinnaligula. So ojaligula bajja kwekwata. Naye abantu batwagadde Momo emikwano ng'olabira ddala tayina kati bona benkugamba they are rich married women ne babba baabwe abamu njogeddeko nabo nga ne babba baabwe we bali babba baabwe ne bagamba you are such a young boy but ebintu byokola birungi ku myaka gyo tebikugwana ku myaka gyo agamba tukimanye okola naye kyoyingiza kitono ku kifaananyi kyo ekiri mu public erinnya liyinza okuba eddene ya ALLANCRUZ naye ng'enfuna nyingiza ntono nagamba mwetaaga okusapootingibwa cause mu inspiring abaana kati actually omwami we yaŋŋamba Allan bw'okwata ekkubo n'ova e Uganda because ebyenfuna bikugootaanyeeko abaana abo abaliyo abalala ani agenda obbayamba kijja twalira Uganda ekiseera ate okuguluminga omwana omulala afuuke nga ALLANCRUZ kyovula afe abeera eno tubafandingako mubeere bulungi alisita ennyonda y'okujja eno ebeere ntono oba nga musobola okujja naye ng'ogamba asijja sigala okomewo oyambe kyekimu ne kye baŋŋamba e UK abantu abo bambeereddewo naye nange oli abayagala you just can't novaayo sikulimba abantu abo batubeereddewo bannanga I can't even thank them enough sisobola nze mu mikwano nina abantu abamu bembeeraawo ne ŋŋamba naye byonna biva mu kweyisa bulungi omuntu oba nga weeyisa bulungi era ofuna abantu abalungi naye oba weeyisa bubi era tofuna abantu balungi kubanga era ne oba weeyisa bubi ng'obikkako mu public omanya ntamu babirina nga muntu mubi naye nga mu public yeefuula omulungi still God achekinga Katonda alina ekintu Katonda alina engeri gy'alagamu someone ali evil. Yes. Ainengejja ku exposing whether you like it or evil. Not. Oba omutima ogukweka oba togukweka always kivaayo nti yo. Era wabaawo wekiviirayo oba oyagala batayagala. Kanzeka example endala. Nina chali wange wano gwenkola naye. Oyo Sharifu gwenzanya ne busketi oyo ma Brighton. Nze no muyita Abudu. Abudu era bye bimu. Naye twasoma ffenna. Ne waliwo baddeko ne mukwano gwonga sigamba nti ayina tayina naye okuvanga nkyali Allan to ALLANCRUZ nga wali ayina statement ye yaŋŋamba oyo mukwano gwange oyo naŋŋamba nga tukyatoba ng'amanyi okujja ewaka nansanga mu ntebe nga ndowooza ewa mama wange nga nze nga sigenda waabwe buli lunaku naye nga ye ajje waffe buli lunaku alisi nandabako eddakiika emu ne wabataliiwo nga tetulina ssente tetulina ki nene ne wabataliiwo ajja naŋŋamba Allan ngenda kugenda eno tugenda ziika naye nja kuda nga talina ssente nange sirina ssente mukwano gwa bigambo naye yaŋŋamba lumu statement naŋŋamba Allan nze sirina bwongo gwe bw'olina oba Katonda teyampa talanta nga gwe gy'olina naye nze muli eri mpulira Allan lujja kuba lumu Katonda ajja kkuta ekyo nkiwulira era nga manyi mga Sharifu naawe oyogera biki naawe tukyali nga nedda Allan nze nyiza okuba saasoma atalani obuzibu olina weemalamu amaanyi ati nze omanye ebintu biba bitono weebiti naye ne ŋŋamba banangalani weemalamu amaanyi ekyo kiganye era gweonyimanyi okubeera n'omuntu ali kugwe nga era oyo musajja wange nnyo abantu asinga bandaba nnyo buli motoka yange nze asinga baŋŋamba Allan lwaki teweevuga lwaki ne bagamba blood okujjako Sharifu lwali kyakumakya naŋŋamba nti Allan kati nkooye ngenda kukola byange fine era gamba he is my brother gwe ntambula naye day to day there is that time when I was down nga yeyekka mu mikwano gye nina ajja naŋŋamba Allan naawe ogwamu amaanyi omanyi wali ogobyeko ebirooto by'okubeera sita ngola ekirooto tekijja noyagala okukola ku TV
ebyo bizzebuzi nze byasita bizzebuzi sibigobanga kati nze ng'otambula n'ogenda ku TV n'onoonya omulimu n'ogenda ku radio stations onoonya emirimu ne bigaana kuba wabisoma okitegeera naye ng'ajja n'agamba alani osabye ku WBS kiganyi tufaayo gwe nkimanyi gw'ogenda nze sisobola kuba nze mmanyi siina bitabo byawo sikola bwe biti oluzungu lwange luyinza obutaba terumpisawo nnyo naye gwe osobola kati such a friend kati abantu balabanga bwe tuba tuzanya mama nakitende mega sure buli sikiti gyenfulumya mwali era mugamba nnyo ne mugamba Sharif you have to shine oba kiro oba misana oba buzi oba etonya oba you have to shine ensende inokulaba tugendako ku trip fenna sikulimba we need to era tulina organizing nnyo eriya ebintu ebimu nga mukama banaye yalisanya abituweeko mukama yalisanya oyampe ku sente mvuge ku motoka nga yamanyi naye Momo nga njagala ne tujja mu kifo nga kino forest resort nga Momo parkings wa Range Rover sabu simanyi Range Rover zisa esanga muntu ne sabwet nogivaamu ne bagamba uyu Momo yazze inshallah nenjivaamu Sharif najwa kugamba community nga mwenna mwali ba China mune mufuna ku sente enyuma nga teri munne yawishinga munne kibi mwafuna sente mwazikolerera mwakikolerera family zammwe abaana bammwe bakwatagana of course watemba mukwatagana n'abaana baina kwano bwegito mwekuumye mutya okutuuka ku bintu ebyo yasi mina kubeera beerufu eri munno era nze nebaza mukama buli mwaka nfunayo omukwano gumu omupya omulungi bakubanze ntya kati mbatyamu emikwano ogitya Momo totya mikwano njityamu but nsaba nnyo Katonda andeetera abantu abalungi nganze and I think Katonda atandise okyanukula kubanga abantu mbatya abantu abasinga bajjanga balungi omanyi Alan ofuna omukwano tuyina ebizibu kati ffe bali mu limelight ofuna omukwano nga kwagala lwekyo kyoli ninga singa byononeka kati banga Jeni we yakubererawo ng'oli down ng'omulala bw'amanyi nti Alan atuuse ku kisenga nga tadda nga tadda oyo Jeni yanzija mu mbeera nga gamba Alan aweddemu n'agenda taka kwogera Alan yaggwamu naawe alina kyatugamba oyo natandika tekwogerera mafukule oba abamu naakuwa n'essente kati nga Jeni we yazikwa nagenda nga akulangirira bulwamu nga bwe yakuwaaki era n'oyo Jeni nange yaŋŋamba Alan toyogeranga ku linnya lyange naye Jeni mbadde sisobola kyebeera tosobola waliwo omuntu kyakolera tuye nga alaba it's small nenga gwe gwakikoledde kinene nga ye tamanyi kikujjeewa kikujje mu kinnyaki tubeera mu bizibu nenga tusobola kigamba muntu ddala abo bannaffe bali ebweru nga tusobola kumuga nti naye muganda wange wano nfa okitegeera ne weebuuze omuvubuka atulaba oyina mukwano ky'essaawa zino nga bw'ofuna ekizibu kale kya mitwalo 10 okuba bukubi wabula akakantu akabuzo kakulu era nzala ninagenda mu simu yange nentunula abantu neŋŋamba nze okubeera mu simu yange nga nina abantu 10 naye nga bahayi kunyumya mbozi tazimba kambere n'abantu 3 nga manyi nti ndi wa mugaso gye bali n'oba mugaso gye ndi okitegeera in one way or the other naye abo abantu ab'emboozi obuboozi zokka so inokebeera mu simu yo nokebera mu simu yo gine mikwano gye nina gisobola kunyamba kyemba ntose mu buzibu ate naffe mikwano gyaffe tegirina tuyamba buyambi mukwano gwasobola okwetaaga kangeze nga hasi tagenda kwetaaga kumuwa sente kuba ayina nayinza okwetaaga omulangira ku bizinesi okitegedde naawe ekyo osobola kimukolera mweyengeri n'omusasula mweyengeri so olina okubeera n'omukwano ng'osobola omuyamba nga nasobola okuyamba ojo musobola tamuyamba financially naye n'omuyamba mu kintu ekirala so gwe naawe olina engeri gy'oyamba mu bakwano bo bw'aba akwetaaze nga alina obwetaavu osobola okumubeererawo because abantu abamu naffe tuli bazibu omuntu ajja nakuwa sente nakubeererawo naye lwakedde ku makya nga akwetaaga misinde muganda nga n'oteekako 10 n'ogamba nze kino oba okitegedde ekintu ekyo so naffe tulina okumanya nti mukwano gwange bambeeredde era bambi hasa oyo mukwano gwange bambi waliwo bambi muganda yo yali yabula aba naye nalwana
Bambi naliwo nnyo kubanga nakaba omukyalo ono nyinza mukolera ki naye hasi nkwagala nnyo. Just know you're a big friend of mine. Hasi London yawo kugase wali mikono jange nga just mikwano jange Mary Flavia Namlindo Flavia kubula mwana kwestukira Flavia oyo is a friend of mine abera mu America nakubira nagamba Alani chechiri ya Uganda ebintu ngate bigira biti oba oli awo nakuteerako bambe honestly speaking amanyi industry yaffe sinategera logic yali mabega abantu bagende ebwerwe emitima gikyuka gwe bambi ndozo ba mu Uganda abeerawo just nga bambi Rachel Gonzaga nkutumiddeko nnyo yani oyo muyimbi ali eyo yayimba akayimba nga kagamba ebitala bitadde ngeno yingi netokota mutegedde yo tukutumiddeko mukwano Rachel Gonzaga mukwano gwange nnyo ayagala nnyo okuyimba naye maama tosobola balansinga kuyimba nakyeyo nekyalaga nnyo okuyimba naye wano asalan wamutema walolola mukwano go bambi okuyimba kwagala naye omubiri guganda nga lwabageza akacucuga togeza Lwekyo wange Gonzaga ayagala okuyimba nenyo kimugamba alimba yayimba dda waliwo ekiro ekimugamba olimba ayagala okuyimba akole azine ayimbe live ate yangamba Kenzo yamusuubiza akayimba ngamba naye Rachel wange naye gwe mukwano gwe yabulirawo aliwa Jera omuyimbi baba Jera abaana ba industry wano bamukuba oluseke paka ebatuka okunona omusaayi gwe Alani abaana bano bakuba oluseke ate nga tebatidde ngo bagwako bategwako abaana bakuba oluseke melengo ova Bulaya gwe jago balageti ova Bulaya olinamu ku sente yagala bakuba oluseke ne bakununa paka lotandika okujja omusaayi ne gugwayo noli nakuwunzika nokuzika teri musaayi ulira bava ku musaayi ne banywa platelet ogimanyi naye omuntu akuba oluseke nanywa sene ne zigwawo nakuba oluseke omusaayi ne gugwamu nanywa platelet nadduka ku mazzi abaana bano bamanyi ate omugezi akuba oluseke nga tamalaawo nnyo Shakira oyo yalabuka dda kati olaba abaana ba wano yagera n'agamba akola vidiyo omutwalo gwa $1 konze $3.7 konze okay now you're talking nembuza ne Uganda omwana alina omuyimbi gwe yagamba yali ava Bulaya eyo n'amugamba oyagala oluyimba lwo okuzanya ku CRUZ America naye bannange ng'olwa kalidi bwe luvaawo bwe luti olwo olwa DJ kalidi bwe luva olwa Chris Brown olwo luddawo eyo yalina okuddawo mpulira ko omwana muwala okikakasa namugamba wait a minute tonnabiraba nagala nedda ng'omwana ya editinga ka video nateka kagambo nateekako CRUZ America natekawo na editinga natekawo Chris Brown DJ Khaled Justin Bieber lwavaawo natekawo olw'omuyimbi awo omulala nazaako ezaba Justin Bieber namuga kati ono naye nakimugamba n'awakana naye Justin Bieber yali yakamaluza nnyo ati yeyaddako naga wait a minute yalina mukwano gwe namugamba tusigazaamu awo ku ssente ate oli amugamba a bad thing playlist enaatera okufuluma so olina fulumizaawo ssente mu bwangu ndako njogere naye baba n'abasajja baabwe n'amukubya namugamba am I too late oba tusasule next week namugamba nsigaza eddakiika 15
playlist eyenyimba ezigendo zanya ku Trace America efuluma omwana yakubira mama wo kuva mu America namugamba mami they have asked for money ko mami went meka mami nam omanye bwobeera mu America bwogende ndoza nawe oba ofuuse muzungu mu yamubuuza are you sure they are going to play our music ko yenti ye how much namugamba basa milioni 10 ne baziwa yalinga mu bitundu tundu ono ne bamwerezaako ono ne zituuka wano ne baziteeka ku mmeeza ne bawa omuvubuka kana agamba gwa neekwasa naye nze buli kimu ngenda kukola ki ngenda kikola gwe aneekwasa mbulira namuga so when should I expect namuga no oregula lero genda kufuna ka trailer akalaga nti oluyimba lugenda premier linga era ka trailer oregulo nakamuwa oli nagamba kyekyo namugamba kati wena mpa link kwezizannyira omanje kalo dumo ntalinga wano ate munaye kikwewuunyisa abeera mu America bamugamba Trace America kyokka amugamba ali wano kyokka yabeera mu America kyokka najja naziwa owa wano mwowa wano aziwa oweri mu America naye kale olira muganda wange bali sente z'omwana ka video bamuwa kali edited alange kasaba mwakali mu Trace ate nga bakediting atera tekali ke kigambo Trace America kati ye muna Uganda abaana bano bakuba oluseke baana bano bagezi tebamanya ani yani bomanyi na kuva ku mukulu paka kwasemba ate wantu bali batakuba luseke nga mweziri bana bakuba enseke baba nawe n'osiima era Shakira baba yalabuka katonda yeba bali eza Shakira ali kiddiramu oli Angelina yabalabukira oba yajja ddi wano Angelina Angelina anajja sisobira Angelina kujja ne music gwayimba ennaku zino toyinza mutegeera ati ayimba wa Spotify manyi omuyimbi bwabuuka ennyo ng'atandika oyimba music wa Spotify afune wali kanyimba wa Spotify mwe mbeesonyiwe otherwise twagala okuba nga ate tumayiza shaffe olunaku olwaleero naye nga Momo 19 wanje baayo kyosibira abavubuka tutambule tuve wano amze chengeno okubagamba abavubuka bannange temuva ku sheeno etandise tusimbudde abadde bansubwa ne Alan we are back like never before kino kigenda kubeera fa kigenda banyumiranya ate you know what it is bwetuba wetwebeera fire kitabuka tewaba atweyungamu tewaba atu kakati mutuule mukalire mugule data watu baterengako olunaku ki Freak Friday tujja bawa nga ogambye keep on checking but every week just know jakufana show kinza nokunyiga mu weekend bawe esatu yes fe tuhagalidde bwe tubagambye tuhagalidde tujja okubaweera so kyenyinza bagamba kiri kimbanange bobeera ne mukwano gu nga akwagala ebyaddala bambi mwagala ebyaddala ate muyiga okusiima abantu nga bakyali balamu. It does not cost a thing. Ogamu nti webale olwakino nekino. Bannange abantu bebaza in all aspects. Osobola n'okuweereza munno ka voice note nga nenkuuleko Alani. Neyanziza nnyo webale nnyo bena byonkolera mu bulamu bwange. Newankubadde sinanga ejjanyiza kusasula nensaba Allah oba Katonda akuddizewo bambi. Naye kimuzaamu amaanyi munno. Negwe munno n'akubeererawo from Monday to Sunday n'akubeererawo guno January paka to December nga tosaana kumugamba nako nti gundi webale. Okoma kwako ka message kakuweereza ekintu. Neyanziza bannange I've received the money webale. I've seen it, mambi. Thank you. No komao. It's not enough. Funa yakade find time. Ngano tabiri nako olusi. Omuwandikire. Oso okujja naye wano otunyumiza ku mbozi ya mikwano gyo. N'otugamba naye mwanyumya oli ku mikwano naye nze naye kamanyumize mikwano gyange gyennyina. Kamba nyumize nze mukazi yange gyankolera kino na kino. Tuleme kwogera ku mikwano mibi gyokka kubanga embozi emikwano emibi esinga okwogerwa. Emirungi nno ne tugyerabira. Let's learn to appreciate.
let's learn okusima abantu baffe bana batukoledde ebirungi okuteeka ka moment ne baza munno nomugamba nti gundi neyanza nnyo nga nno takasuubira kati nga babali ebwe lwagenda ozuuka nasanga kamesagi nga kawanvu bwe kati nga kakumusima kumwebaza you don't know abantu waawulira nga bannange kale abana mu binkolera beebweru Alani. By so emotional. Oh, by so emotional. Oh my God, mama kino kyongame. Mpulira nfa. Hey. Nyola ka bogende ebweru amaziga akasembera kumpi. No, anti kati olaba bogende ebweru. E Uganda by the way tetulina love. Tetulina mukwano gwa ddala e Uganda. But ebweru bantu balina true love. So kati bogende abantu ne bakulaga true love. Nawe kenyini nyinyi oja adoptinga. Ne kuyingira nojje no mbafere kati nojje na mufa abako nenze siri bo bali na fake love banange because at least that makes by the nange ndi mukwano mulungi ala wafunya true love hey Momo bona yogera boto gwe bakukkiririza mbajja gamba kakuluza kafere teri no mukwano ala nenga badage ekyabazima omuntu obera close n'abantu abalina true love nawe ofuna true love kyova tuli kwebuza na lwaki bagende bwe bafuna emitima eminungi kwanga babera surrounded n'abantu abalungi kyova bafuka abantu balungi so omweza kamisija kamugamba nange oh you're such a darling oh my God sibitegana ajat oh my God kalonka bisa Wama abantu be London nyongero bajikiza Afrigo Band mu mwezi ogw'omusanvu Royal Regency ate Afrigo Band ekutuswako banaffe ba Uncle Dan Luge Richmond Bega Sewamu wow nganze MC ekyo kimanyi gwe MC nze ngwe wadde omulimu ate kiki ngo yangu yokwenyigawo ate ninde bidde bannange Momo Munganze MC. Nenda Uncle Danny ne Uncle Richmond. Just imagine, as in imagine nga Momo 19 ambadde buli obugoye. Kwegamba nga everything is. Hane Momo yinzo nyumiro London yawo. Momo olaba onyirira wano e Kampala nga ate ninamu ne ku Bizibu. Just imagine nga ndabika nti ninamu ne ku Bizibu. Ne kati imagine nga nyimidde ku stage ye London. Kati ngala ni ngamba yimiri ali ku madala gwo kwatako. Ngala nogenda okusasuza gwa kunkwatako nga nyambadde slit ekomene. Allah. Nga kikutwazize nane kati go just imagine. Nindako ngekindwaze nane nkwata slit. Chogama nze ngende London. Nga ngenze kula Momo wali nya wa slit bwejiretu nga Momo slit. Ala ntogedde ku kyomukwano omutuufu. Kale nakyo. Ganza ekikututte kwibiri ali ku madala bagamba ladies and gentlemen kana Momo tuyinza nyumira London ninga koli ku nyonyi eyo enyonyi girabe gidduke girabe gidduke twa abantu Momo genze Europe London wanjawulo tekisoboka olina okunkakasa ennyo London Allahu akbar Allah ati buli omujalabyeko ya buli omujalabyeko ja London jate namkono ngamba mtalilian yangambye Netherland yawo ngenda kuyitamu igwe Netherland ogenda ddi abe tujja ogenda ko ngaffe naye adenze kati soko okubenyo Afrigo Band eyo kati Afrigo Band yo njagala Uncle Danny ne Uncle Richmond bakitunulemu kale ogiraba yeeyo sidikalira mutugavu nnyo nga Alani kati ekyo kyo muino kiraba wano mukitunulemu so Alani ono mbadde nsaba bumuteeke ku madaala Alani onyo height eyo kuya height yo olane nga jokubye ekikalu bambi tozikiza sigala bwotyo kati ojje wali nga nveeri mukakonda Alani omumanyi Momo otambula nja kwekuuta ka scrub konna ya Allah gwa musanvu ya Allah mulinde abaana bajja kunnyambaza babi Momo ng'oli oti nga Alani onkwatako oti owunyoti ate nze ombulamu otonye moli nga ntonye moli nga enviiri ngira nti olosoko tugeseemu oli mu kwintroduce kayimba ka Afrigo kayimba ki
akafrigo banange nina waliyo obangaina obangeyo kakati omwana abadde akakondo tabusi tululuntu oba abafe tululuntu egwe oyogera byentegeera ate ebyo byenjagala owulira bano tebalabanga nakwemusinze Momo omutegeera ku music n'abantu b'e London bateekewo demand kati abantu b'e London #Momo19MC #Momo19MC Momo19MC Afrigo Band etandika leero otyo abantu b'e London twekuyege Baganda boys anti abo ba Luganda kasimba abo Baganda boys bangamba da sister whatever you need olimba mwogera just say it Momo mwogera ne Baganda boys Momo ade mutundo olimi Oluganda lwakuba nti munnange bw'obeera ne Baganda bo nga bagagganya ate kati oluusi sembera nnyo bagala sister naye gwe twafuna sister naye abadde ki kale kati nyimirirako emabega naye nga kasimba there so naye bawulyaladi mukasimba there so gye bulese yakututta so kati bane #Momo19MC Afrigo Band mugw'omusanvu era mutaginge bunyo Uncle Dan mutaginge Richmond Mary Ngabire bonna mubatange twalage one love abantu tuvudde bwe tulwanye entalo mpa kugundi gonjo mpafu jambula mpako mpulira okalya naye amababa nyiganzita nishono jimala tujimalire wano tugenda tule jambula kale bayi mwera abantu bejambula leta manna ebintu bino ebyokulya bitabulira ddala abantu mweko kamu yampadde obudagizo tewa manze nakuwadde bungi weba alalira see the size the size is what newe dodo kali yako nkolaba nawe amaddu go kalisiza ngade sitabijjukira negwe ngokaluma nga akasalamule oyikote